okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenebaza Mukama atuyisizza mu nnaku mukaaga ez'emirimu n'atutuusa ku lunaku luno olwaleero ye sabbiiti ye entukuvu akabonero ak'obutonzi bwe. Nzikiriza nti wiiki tebadde mbi okusinziira ku bye tubadde tuyiga, n'olwaleero njagala tubikomekkereze nga twongedde okuteeka obwesige bwaffe mu Katonda, wadde ebitutiisa bikyaliwo naye tetugwanidde bitya kubanga tulina atulwanirira. Amannya agange nze Ziweria, omuweereza mu kkanisa awo e Makerere Adventist Center okulinaana Road Development Center, ettendekero ly'abannamateeka. Nkulamusizza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mwebaza oyo Namugereka atuwadde omukisa okubeera abalamu ate n'atuwa omukisa okumusinza n'okumutendereza. Nkwebaza olw'ebiseera by'ofiisizza buli lunaku tujje tubeere awamu mu kyokuyiga ensula ey'enkya. Mukama ekyo akikubalire ate kakibe nga kikola amakulu mu bulamu bwo olubeerera. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, laba nzija mu maaso go olwa baganda bange. Nakusooka nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu. Kkiriza ekisa kyo Mukama kyongere okubeera ku ffe. Tulage ekkubo lyo, tunyweze mu kukkiriza. Embeera ey'okutya gimalirewo ddala mu bulamu bwaffe. Okuyita mu by'okuyiga bye tubadde nabyo, katwongere okunyweza n'okwesiga gwe Katonda waffe. Tubeere mu byonna omwoyo tumwetaaga ne mu kiseera kino okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amawulire amalungi ag'okusala omusango. Amawulire amalungi ag'okusala omusango. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Zabbuli ey'e76 olunyiriri olw'11 okutuukira ddala ku lw'12. Zabbuli ey'e76 olw'11 okutuuka ku lw'12. Agamba, mweyame obweyamo, musasule Mukama Katonda wammwe, bonna abamwetoolodde baleetere ebirabo oyo agwanira ekitiibwa. Olw'12, alizikiriza omwoyo gw'abalangira ye wentiisa eri bakabaka b'ensi. Ambaddiremu. Mweyamo obweyamo, musasule Mukama Katonda wammwe, bonna abamwetoolodde baleetere ebirabo oyo agwanira okutiibwa. Alizikiriza omwoyo gw'abalangira ye wentiisa eri bakabaka b'ensi. Ebiseera ebisinga tukola obweyamo. Omubuulizi kyava agamba nti bw'okola obweyamo eri Mukama Katonda beera mwangu okubasasula, kubanga ye ali waggulu ate gwe oli kuki? Oli ku nsi. Ebbanga naakozesa enjogera y'ennaku zino nti gwe oli kiyenje buyenje gy'ali, tugezaawo kumulimbalimba, kumukwenyakwenya. Bw'oba okoze obweyamo gy'ali, bukole ki? Butuukirize. Naye omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugambye nti amawulire amalungi ag'okusala omusango.
abamu bw'oba nga osomye mu nsoma ennyangu owulira nga abantu abugumirira ebitaliimu. Ani yali asanyukiddeko okusalibwa kw'omusango? Ebiseera ebisinga mu nsi muno mwe tutambulira bwe mugenda mu kkooti wadde gwe oli ku luuyi olulungi olw'amazima oyingira mu kkooti y'omulamuzi nga amagulu gakufamba n'empale nga zikukankana, naye nga omanyi nti gwe oli ku ludda olw'amazima, kubanga entiisa eriwo yeeno nti oli ayinza okutyemula omusango nga gwe amazima ate ne basala nga basalidde ku ludda lwaki lw'oli omuwawaabirwa oba ate ku sayidi enkyamu. Kale bw'olaba wano nga mu kusoma okwangu olaba nti omuntu asanyukira okusala kw'omusango, oluusi oyinza okwewuunya ng'omuntu alindirira okusala omusango ogwaki ogwa Katonda okusala kw'omusango kwa Katonda okulabikira mu Zabbuli entakera. Bantu bangi nnyo nga bwe mbagambye nti balaba okusala omusango ng'ekintu ekirina okutiibwa. Naye bw'otunuulira ebyafaayo by'Abaebbulaniya kyandikwamu n'otta ku bigere noga waliyo okusala omusango okw'amazima okw'enjawulo. Bantu nkuyanja nkumi na nkumi, mitwalo na mitwalo egigiddwako ebyabwe okoleredde ebintu byo, bajjajjawo babikolerera, babirwanirira, naye ekisuubizo kiri mu Zabbuli zino ne mu Bayibuli bitulaga nti Katonda atalya nguzi asala emisango egy'ensonga. Duliba olwo emisango gyaffe aligiwulira. Kati omuntu ow'ekikulu ekyo ng'alina obwesige mu Katonda bw'awulira nti wagenda kubeerayo okusala omusango okw'ensonga era okw'amazima, tayinza kujja nga atidde. Amanyi nti omusango gwabwe bwe gunaaba gutunuddwamu omulamuzi ow'amazima nga ye Katonda yekka ye mulamuzi ow'amazima, gujja kukola ki? Gujja kuwulirwa era bali baleme na kubaako na kuddamu kwe bakola. Katonda bw'anaaba nga azze okusala omusango era ng'ajja kugusala, ajja kusala ku lw'abo abakkakkamu era abeetoowaze abali ku nsi kuno. Olunyolo lw'omwenda Zabbuli 7:6. Katonda bwe yagolokoka okusala omusango okulokola abawombeefu bonna abali mu nsi, ajja kugolokoka olunaku lujja kuba lumu okusala omusango ng'agusala ku lw'abo abawombeefu, abatidde, abakankana, abatalina mwasirizi, abo abakoleddwako ebikolobero byonna n'embiyone yonna bigenda kuterezebwa mu lunaku olwo. Katonda oyo asala emisango egy'ensonga asuubiza nti ebyo bye tulabanga, manyi abazzi b'ebikolobero batera kubeera n'ensimbi, ng'ensimbi ezo ze zibeeyimirira, naye omunnange omwavu mpisa ze na bwetoowaze ngero bw'agamba ze zimukola ki? Ze zimweyimirira. Naye omugagga bw'abeera ne ssente ze zimukola ki? Ze zimweyimirira. Waliwo nali ntunuulira ku TV ennaku si nnyingi emabega, omufuzi wa kuno yali ebuuye ebunyolo oba hoyimu oba masindi
waliwo musika w'omusajja mukulu omu bamutwalako ettaka baali bamutwalako ettaka ng'alinako ebisolo bye alinako ensuku alinako ennimiro ne bagenda mu kkooti naye ndowooza ono omugagga agenda okulaba nga ebyali mu kkooti beeka tebijja kumwanguyira bakyali mu kkooti akwata ensimbi z'alina najja n'abasirikale ne bagoba ente za munne ensuku za munne ne bazisaawa naye ne bamugoba ku ttaka ente tebamanyi gye zaalaga naye ku mulundi guno omufuzi wa kuno yakola ki n'ayingira mu nsonga zino yawaabira okuyita omusajja ono musika yawaaba okuyita mu minisita omu ebigambo ebyo ne bituuka ku pulezidenti wa Uganda mutuukako n'awulira ensonga ono n'agamba munnange baatugoba ku ttaka lyaffe ttaka tulinako ebyapa tulibaddeko bajjajjaffe biki tulinako ensuku ente zange baazigoba simanyi ne gye zaalaga byonna ng'omukulu abiwulira kyava agamba ono nannyini kugoba nte nako kusiba sseŋŋenge ku ttaka eritali lirye lyawambye mu butali bwenkanya naye olw'okuba alina ensimbi kale yogera ebibyo nayogera nti ate kino biki mukama wange gogamba nti tukole ate buli omwe bw'aba alina ebiwandiiko bye bimweyimirira n'amugamba nti nedda ssebo ebyo byogedde naye ŋŋaanye okuwulira ebibyo kubanga omusango guli mu kkooti ate gw'ogenda kugoba nte za mununa kusibako ttaka kulizingako kuliteekako sseŋŋenge ng'eriryo kale gye byaggweranga oyo yennyini ate gwe basibye gwe mulundi gwendabye mu mingi oba oli awo ng'obwenkanya abantu babufunye nga bakyali ku nsi kuno naye bayibuli egamba nti naawe bakaddewo bafudde bajjajjawo baafa nga bakyali mu kkooti tebalabye bwenkanya naawe osulirira kufa Mukama asuubiza nti twaligolokoka omusango agenda gukola ki agenda kugusala ng'agusala ku ludda lw'oggwe omuwombeefu atalina kantu tolina mwasirizi tolina bwogerero abalina emmundu abalina ensimbi be boogera bokka ebyo byaffe ne babikola ki ne babitwala naye ekyewuunyisa kye kino ti Katonda bw'adda ku luuyi lw'abo abanyigirizibwa n'abalinyiriddwa abakoleddwako ebyambyone byonna mu lunyiriri olw'omwenda bw'agolokoka naye takoma ku ekyo tayogera ku bantu buntu ayogera ne ku abafuzi bakabaka bapulezidenti oba baminisita oba ba RDC oba baki buli alina obuyinza okwetooloola obwezinge bw'ensi eno ng'ali mu nteekateeka ey'obutali okusala emisango egitali gya bwenkanya mu mawanga ne mu nsi ezeetoolodde kiyinza okuba nga kiwulikika ng'ekitali kya bulijjo bwe kitasoboka bw'osoma olunyiriri olw'10 ettendo n'okutendereza bye bigenda okubaawo olunyiriri olw'10 mazima obusungu bw'abantu buli kutendereza obusungu bulisigalawo oli bwesiba mu busungu abantu bano basuubira bagenda kutendereza manyi okubeera ng'oli munyiivu olwokuba bakozeeko mbiyona yonna ne bakusalira emisango egitali mituufu naye obwenkanya bw'obufunye ate n'obeera n'obusungu mu busungu obwo n'okola ki n'otendereza olunyiriri obwe lugambye agambye mazima obusungu bw'abantu buli kutendereza okutendereza mu busungu alirabyeko
ng'ofunye obwenkanya amaziga n'otulika n'okaaba amaziga nti naye ebintu bino byonna byempiseemu. Mu busungu obwo abantu ne bagamba nti Mukama yeebale. Mukama akole ki? Mukama yeebale, Mukama agulumizibwe. Babadde batukola ki? Batulinnyirira, naye Mukama yeebazibwe. Okutya kuno oluusi tukulowooleza bwe tuba tugenze mu kkooti nga bwe nayogedde ku lubereberye tugenda ne tulowooza nti okutya kuno kwajjira baki? Abo abanyigirizibwa, abalinnyiddwa. Ekyo mu butuufu mu nsi muno, kale kanjogere ku Uganda gye mmanyi ne Africa gye mmanyi nti abatalina mwasirizi be basinga okunyigirizibwa era be basinga n'okutya. Nti oyinza okwaba omusango ate n'okkakkananga gwe gwe basibye. Naye ng'ate gwe muki? Gwe oli ku sayidi entuufu n'okkakkananga bakukoze eki? Bakuyingizza mu mbuzi ekogga. Kale n'obeera n'okutya. Naye nja okutegeeza naye abo bagwanidde okuba n'okutya okusingira ddala be abalina obuyinza era abali mu bifo eby'amaanyi, kubanga ate bo bali wansi wa bulamuzi bwani? Bwa Katonda. Katonda alina okutiibwa. Katonda alina okukola ki? Katonda alina okutiibwa. Katuddemu tusome olunyiriri zaffe ez'okujjukira olunyiriri 11 n'olw'12. Mweyammwe obweyammo, abantu beeyama tugenda okukuuma ebintu by'eggwanga, okukuuma ebintu by'abantu, n'okkakkana nga babikoze eki? Babikakkanyeeko, babitutte. Mweyammwe obweyammo, musasule Mukama Katonda wammwe, bonna abamwetoolodde baleetere ebirabo oyo agwanira okutiibwa. Ani agwanidde okutiibwa? Ye Katonda. Alizikiriza omwoyo gw'abalangira ye w'entiisa. Alizikiriza omwoyo gw'abalangira ye w'entiisa eri bakabaka b'ensi. Bandikutiisatiisa, banditutiisatiisa, naye ate bo gwe bagwanidde okutya, gwe balina okutya ye Mukama Katonda nannyini bintu byonna, ajjudde ye w'obuyinza yekka ku bantu. Ensi eno bw'onooba onoogikungula, Bayibuli eno etugamba kikugwanira okuba nga oli mwekyo ki? Oli mwetoowaze. Buli mwetoowaze yenna Mukama Katonda aba ku luuyi lwe. Kiyinza okulabika nga Katonda alwawo okutuukiriza obweyamo bw'okusala omusango gw'ensonga, naye Katonda mwenkanya n'ono atuzizzaako ebikolobyo bwe yeenenya amusonyiwa, alinda tukyuke mu mitima gyaffe tukole eby'obwenkanya, kubanga omusango gwe ntera nendaba emmotoka nenda ku edda emmotoka nga kuliko nti God's justice no appeal, nti Katonda bw'asala omusango tebaayo kujulira, kubanga ate onoojulira kubanga ye nannyini buyinza bwonna, ye musukkulumu. Oba wano mulina Supreme Court ensukkulumu, kale Katonda yasukkuluma, ate ye agenda okusala, asala emisango egy'amazima. Kati bw'obanga oli muwombeefu, oli mwetoowaze, ng'oli w'amazima, omusango gwa Katonda tegwandibadde gugwo gwa kutya. Abalina okugutya beebo abayigiriza bannaabwe ababalinyiridde ate nga babajjako ebyabwe eby'obwebange. Gw'olina okutya ng'otutte ebitali bibyo by'otakoleredde ate n'ojooga bannannyini. Gwe olina okutya omusango, olunaku olw'omusango olwani? Olwa Katonda. Naye Matayo sura 5 olunyiriri olwokutaano agamba nti balina omukisa abawombeefu, kubanga balisikira ki? Be balisikira ensi.
mwe mugiwambe gwe giwambe twala ebitali bibyo twala ebyabanaku twala ebyabannamuwando twala ebyabamulekwa twala ebyabatalina bwogerero twala ebyabatalina mundu naye obikuŋŋaanyiza abo Mukama abatya Mukama era abaki abawombeefu. Mukama atubeere mu mbeera yonna gy'oteekeddwamu eyo obuvunaanyizibwa, oba gwe olina obuvunaanyizibwa ku bakozi, oba gwe olina obuvunaanyizibwa ku ggwanga, oba gwe olina obuvunaanyizibwa ku kitongole, nga weereddwa omukisa okusala omusango gw'ensonga, sala omusango gwaki ogw'ensonga. Kubanga bw'otaasale gwa nsonga nga bwe weeyama, omulamuzi asinga abalamuzi bonna agenda gukusalira ate guli kusinga tuliba nakujulira. Mukama tubeere ku luuyi olw'abawombeefu. Tubeere Mukama bwe tubanga tusala emisango tusale egy'ensonga tuwulirize era tubeere abenkanya. Omusango gwo bwe tunaabeera ku luuyi lwo tegujja kuba gwa ntiisa gye tuli. Katufube wansi w'ekisa kyo okubeera ku ludda olulwo kubanga guli Katonda mwesigwa mulamuzi w'amazima. Tusalire emisango egy'ensonga wakati waffe n'abo abatukola obubi. Tubeerayo Mukama mu ssabbiiti ye entukuvu. Katonda omukisa gwo olw'okuba tusazeewo okusinza n'okutambulira mu kkubo lyo. Tusaasire olw'ebitusobako. Yongera okukolera mu ffe tufuula abawanguzi. Kusaba kwaffe n'okwagaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.